Inside Story Uganda. Real source of political updates. Anita Among, Speaker of Parliament, abombirire bano begwanyiza ekifo kya first national vice chairperson female nga mukasera kano muli kirimu omukyala Rebecca alitwala akadaga mu maaso ga ssentebe w'ekibiina General Yoweri Museveni yagaye nti ye abaddewo ebbanga ddene era ng'alowooza nti her loyalty kubeera nti abadde mu kibiina kino nga tayuugayuuga wano na wali her seniority n'ebirala agwana buterevu kubeera ng'ekibiina kimuyambako okubanga abeera mu kifo kino nate era yagaye nti Anita Among yakajja mu kibiina emyaka 3 gyokka atasobola kubeera nga yatuula ku SEC mu kifo ekifaanaganako bwe kityo naye nga president ye mu kubaanukula bano bombiriri yagaye nti mukyala Kadaga newankubadde ogamba nti kukuleka mu luwokaano luno kijja kuteekawo oba okusala obuwagizi bwa NRM mu Busoga ate kirina kuba bwe kityo era n'amujjukiza enkolagana ye nga president ne abakulembeze mu kitundu ekyo ky'Obusoga naga nti leka tugende mu delegates conference abakulu oba ba delegates baberenga basalawo so tubuuza bw'otunulira ebigambo ebyayogeddwa mu National Executive Council eno n'ebizze byogerwa wakati w'abano bombiri baloso n'ebifo ebirala ku SEC tekigenda kuleka kibiina kya NRM nga kyetemyetemyemu wano tugenda okubeera olunaku olwaliro era nga mu studios anegaddwako dda Honorable John Musira mubaka wa Parliament ava Bubulo East ate nga nina Honorable Rogers Mulindwa ayogera ekibiina kya NRM nsuubira okwegattibwako Honorable Joyce Baagala Ntwatwa mubaka wa Parliament ava mu district y'Emityana kosa Captain Francis Babu ono mu kusooka yalaga nti naye yali yeetaaga ekifo kiri ekya first vice national chairperson male kirimu Haji Kigongo simanyi oba yakomawa anaye nga ajja kutwegattako naye wano tujja nokuba twegattibwako Honorable Mubarak Munyagwa ababerenga obuulyawo tufuna bo kye balowooza ku nsonga eno akkiriza babiri abatusedda mu studios tubeerenga tutambula nabo olunaku olwaliro Honorable Musira njagala otandika nakusiigira bantu ekifaananyi ekituufu ekyabadde mu NEC now that gwomu kwabo ababaddeyo Huja Blazino Man Curses Majesty Empress Lassa Jah Rastafari mbalamuzaako bannabantu baffe bannayuganda bannange muli muti eyo twabadde mu SEC yesterday era tuvuddeyo kiro tuvuddeyo saawa nga 2 tutuse mu ekanga obudde bugenze actually some of us arrived in the morning the NEC I mean mu NEC sorry thank you for the correction njagala nnyo okugamba nti nno national resistance movement egenda emirandira kati buli wantu benalabye bafulaga beara abasinga almost 60 to 70% bali wansi wa myaka 4 oba 45 eyo picture nungi era ne president yakyokeddeko okulaba nti nno abaana kati bakulira mu NRM bazaliddwa mu NRM era bakuliramu ate bakuze kati they have reached a position of the level of taking up responsibility yekibiina okukitwala mu maaso bwe bityo bwe bibeera nga bwolaba revolutions zonna eya Russia 1917 the Bolshevik yekyaliwo kati bwolaba Kenya bwe bityo bwe biri Kano bwe yatandika era ne Kano kati yekyali mu buyinza no CCM ya Tanzania bwetyo okuva nkaaga mugumu okutuuka kati ekyali 5 newankubadde nga yakyukamu ne bagiyita CCM Chama cha Mapinduzi kiri Oluswahili Revolutionary Party kakati ekyabadde mu State House ekisooka abantu twakunganye ffenna nga twagala okulaba ensonga za SEC Central Executive Committee resolutions kiki ekyavuddeyo era nga ffe nga NEC ogwaffe okulaba resolutions ezo
tulabe singa kibeera nga zikwatagana naffe tuziyisaawo nezigenda mu conference. Era ekisookera ddala abeesimbyewo ku bifo ebitali bimu, njagadde abantu baffe bamanyire ddala nti nno ekikulu nti nno tulabye nnyo ekifo kumpi ekyokusatu ekyokuna ekimu kyokka second national vice chairperson female. Kyetuteeseko essira nnyo naye ebifo byabadde ekisooka okukonfaminga nti nno chairman waffe President Museveni alina okusigalako okubeera chairman. Twakikoze netukiyisa. Ekyokubiri okukakasa nti nno nga Seeki bwe yagambye tumukakasa nti nabeere presidential flag bearer. Twakikoze. Kaakati bwe tujja ku kyokusatu ekya first national vice chairperson nekyo twakikoze nga there was no hulabalu ene hulabalu. Ekyokuna second national vice chairperson female kibadde ekyomutawaana. Mu Seeki wabaddewo discussion egamba nti nno oba omwe aveeyo alekere munne oba national chairman mwennyini n'ababuulira nti nno singa mba mpiseemu nebankakasa lwaki omutavaayo nemuleeta nga special nominee. Ekyo bakiganye bakyala bombiiriri. Era njagala kuleeta ne what I would say declaration of my interest lwakubanga nze saagala okulimba nation ndi ku ludda lwa Anet Among. Njagala okudiscussinga gwegoyagala gwengenda okuwa akalulu. Era kibeera kirungi okudeclaringa interests ne bwembanga njogera kamalirize na kano. So muli ne balimagana abakyala bombiiriri kwe kujja kati mu NEC. So what did we do? Kwe kugamba nti no bagende wa lwakubanga ffe tetulina busobozi okugamba nti no whether this one both of them qualify. So mugende mu national conference yejja kusalawo. Njagala tunulire ku bigambo bya Honorable Kadaga bwe badde ayogera. Yakugambye nti the party leadership is undermining ebintu nga ebbanga lyamaze mu kibiina kya NRM. Ayogera ku loyalty, ayogera ku seniority. These are things she thinks ekibiina kyalibadde kitunulamu nga tekinnaba kugamba nti bagende mubeefuke badelegates basalewo. Yes. One, kiyinjizaayo ku katabo ke nasoma nga nkyali muto mu A-level Darkness at Noon. Kyemanyi nti nno kunguwa kisomako Darkness at Noon by Arthur Koisila. Nga kyogera ku revolution yennyini. Nange nze nali kadoogo ffenna tukuliddemu. Captain Francis Babu tuli historicals and we belong to the historical league by the way. So ekisookera ddala emboozi ya Right Honorable Kadaga yabadde very emotional, very emotive by the way. Maybe nga kiviira ddala mu mutima gwe. Ekyokubiri nze nga bwe ndowooza yabadde agamba nti no lwaki torinyi fensinga bw'oba okikoledde the first vice chairperson lwaki nange tokinkolera. Okiwulidde? Era katono nnyo ndowooza yandibadde agamba naggwe era weerinyi fensingira lwaki tokinkoledde nze. Mu reasoning gye nabaddewo nga ekyo kyewafunye kyenafunye piki kyeyo naye nga speech ye yabadde very emotive ng'etaakinga nnyo ku ffe nze nga mwendi ku ffe bakada the old cadres abatandika ekibiina kino. That is very true, very emotive. Ensonga ejayogera. Yes. Naye she's a senior member of the yes party. she is undoubtedly. She is mwami kungu fenna nze muganda wange Francis wano fenna tuli very senior. Extremely very senior. Naye stage ogireko otya ekyo ekisooka. Ekyokubiri
the young attacks coming oba lekotya true kyayogedde nti nno let it not be nti nno tugobebwa bubi si kirungi naye naffe tulina okuteekawo embeera olekotya ovaawo otya ku stage ebyo birina okubeerawo ovaawo otya ku stage kyova olaba nkurifarinze ku dakanes at noon singa oba togisomangako genda ogisome so njagadde emotive speech eyo njagala kudda wamwe muliro but badde njagala nnyo ogerageranye because yabadde ayogera yabadde yegeraageranya n'oyo gwavuganye ne ku kifo kino gaga ono yakajja mu kibiina emyaka 3 gyokka ekyokubiri bw'otunulira loyalty obugonvu n'obuwulize eri ekibiina kyange tebuli questionable completely no so ekibiina tekyasanze nti ensonga zaawa zizitowa ekimala okuwulirizibwa kakati eyo seeki yandibadde eyita mu ebyo byonna ekyo ekisooka ekyokubiri sinti nno yakajja juuzi ekyo mukama waffe nabbi isa alaihi salaamu yakikola dda abooluberebere balibeera boolumalirizi bagamba batya mu Luganda the first will be the last or the last will be the first something like that weekalyako so eyakajja yesterday ekibiina kikoledde ki okiwulidde naye talina loyalty naye muyinza okumanya nti nno Anita mu mazima gennyini tayinza okubeera ne loyalty ku kibiina byabikoledde bimeka abantu bakyusiza wano mu palamenti wokka bameka bakakyuka okuva mu bibiina ebirala ne bajoininga NRM ba MP ndowooza 10 Emmanuel bakyabo bano ba Ojara n'abalala so waliwo okukolera ekibiina longevity very good nange nze ngaakoledde ekibiina kino okuva 1983 sandigambye nti nno lwakubanga mbaddewo so they must ring fence my position or anything like that. Some of us tetufunangako appointment yonna naye yakajja yesterday ekibiina akikoledde ki ashowinga royalty ki nekyo kyekikulu mwami Mulindo bwe mbanga kino because bwotunulya tone n'engeri honorable Kadaga gye badde ayogera galinga kuga nti ku kya first national vice chairperson Mel Hakigongo ye aliko yekka tavuganyizibwa era seeke yasalawo nti ajje nga tavuganyiziddwa yekka olina ekifo kya national chairperson naye waali yekka Mwami Museveni Kadaga bwaga nange mbeere ngaabo don't you think ng'ekibiina mwali badde mukitulamu given her period gya servinze gyaweereza ekibiina gyakoze ebintu ebyenjawulo eri ekibiina okusooka mu bino bingenda okwogera mulimu ebyange nga si bya kibiina nga byange nga Rogers Mulindo naye njala kusiima ti Right Honorable Rebecca Kadaga yaweereza era akyaweereza gavumenti yaffe era president okumulonda n'amufuula first deputy prime minister w'eggwanga era n'amuwa okubeera minisita w'ensonga zaffe za East Africa nakyo si kitono singa yitamwagala era asobola obutamuwa saagala osibe tereke ya president Yoweri Museveni n'ekigongo liteekemu Kadaga. These are two different sets. Role ya January Kaguta Museveni mkuleta government mbuyinza ne Ali Haji Moses Chigongo, whom some people don't know that is a general. Aina title satu. Ali Haji yeye dini jene yamaje ne Right Honorable ngeya soko kuchalinga parliament kale katugambe twajitanga ti yakola semateka econos semateka council ya soka opa something NRC omuteke bwo guteka mu Right Honorable Kadaga obolimbi bano soko bajjemu tandiko gwokubiri mu obomuteka akati ekirala gwe boba olowooza nti obaddewo ebbanga ddene omuntu ayinza okubuuza nti ng'oli memba wa seeke walemeddwa otya nga seeke yo gy'otuulamu yeesalawo walemeddwa otya
okumatiza abo bennyini abatuula mu Seeke banno bo balinawo emyaka 5 bakusuulirewo Tawero. Naye ekyo saagala nze kigenda mu nnyo naye nkibuuza ggwe kakati kiba kitegeeza nti omuntu tebakugaanyi tojja naye bagambye katubeere ne democracy at play tugende mu kalulu. Nze kyendowooza nti abantu bano obeera very unfair ku bombi okugamba omu aveemu. Badelegates nva kati nakawa the talk eri mu badelegates bonna eri kalulu ako abantu babaleke bagende batuule bajja kulonda. Era nze saagala kukkirizaganya na muntu alowooza nti bw'ataba Right Honorable Anita Among obuwagizi bwaffe mu Teso bujja kukka, bw'ataba Right Honorable Kadaga obuwagizi bwaffe mu Busoga bujja kukka. Twalinako at a time nga government ya Uganda ekolwa Busoga nga Right Honorable Secretary General of the party Justice Justin Kasule Lumumba ava Bugiri nga Speaker ava Kamuli nga Second Deputy Prime Minister Mzee Keke nga ava Bugwere nga buli district ya Busoga ng'oggyeko Jinja Nabetta ne Gundi gye baali balwanagana naye nga buli district erina minister. Actually wali mu Kamuli ne Kaliro Honorable Azuba yali minister wa works ndowooza naye nga waliwo noono kati gwe twawa obwa minister obwa Gundi ambassador Russia Kizige twalina nga Busoga yonna zi full of the ministers. Bwe twagenda mu kalulu akalonda president mu 2021 Kyagulanyi yatuwangula mu Busoga yafuna 48 twafuna 46. Singa kyali nti gye tuwa minister abangi gye tufuna obuwagizi I would listen to that argument. Naye ekirala Kalamoja yesinga otuwa yeyina prime minister wa Uganda oba yeyina speaker. Bunyoro yali yokubiri eyinaki. So njagala tutunuulire ensonga zaffe z'ebyobufuzi tuziteeke ku level eyo gye tubaganyizaako ebirowoozo ng'ekibiina kye kituli mu maaso. Naye nga senior leader mu Busoga ye alaba risk aweeri agasinga embeera ena mugireka negenda bweti. It's going to cause problems mu community gyava. No. As a senior leader, as a senior member ow'ekibiina risk yagiraba. No, let her accept tugende mu kalulu asobola okukawangula kubanga nze siri mulonzi naye nze ndowooza asobola okuwangula oba basobola omuwangula kye banaaba bakoze ku bonna anaaba awangudde. Diriwe musasula loyalty ng'ekibiina, when do you pay, when do you reward obuwulize longevity mu kibiina obuweereza obuli exceptional mu kibiina if you can quote and quote frustrate Honorable Kadaga nga bwe twalabye mu NEC. Anti obuwulize Uganda erina abantu bameka basobola okubeera ba first deputy prime minister nawe kenyini osobola lwaki ye yakirimu president yamuli warding I can be a prime minister of this country waba yamuli warding ekyo kisoboka abaffe obuwulize kituufu lwaki ye second national vice chairperson abantu basalawo lwaki ye yali speaker of parliament abantu basalawo n'ekyo tetujja kutuuka mu budde buno tugambe kubanga abantu bali baga nti president alemeddwa okusalawo ku kino. Constitution yaffe bw'eba eyogera ku the word is not reconciliation but consensus tekaka abantu tusobola okugamba nti tukkaanye era ye president kyakola he preaches the gospel eyogamba nti bannange okwetematemamu kubi ne president ayimirira naga nti gwevaamu era abantu bamufunawo bibwanaliyo nga boogera ku kya Nzeire. Actually his talk was like I propose Nzeire why okay nitayinza naye mulagira nti vaamu naye bwe nali wano ku front line nindabanga muzannya akantu we kati nga kagamba direct him out of the race si bwe kyali kakati president ye bwayogera mwe muli baddembe era abamu ku abo abavuddemu tewali gwe basena muguwa nti vaamu naye oli ajja n'agamba nti nze kale abantu abalala ng'oggyeko bana babiri nti boddala bali ku kifo kyabwe eri abantu abalangira okwesimbawo nga bwolaba 1622 abajja empapula ku bwa president namu banoonya recognition tinange wendi nsobola okulabwako naye mbali njala kumaliriza na kano nti abantu baleme gamba nti president alemeddwa okukkaanyisa abantu bano wabula tugezaako okuteeka empisa mu ssemateeka waffe
abantu kabagende bakuba akalulu era tusaba mukama atuwa olunaku olulungi awangudde akkirize ngenda wa Captain Babu akkirize bakole ne gwe bawangudde ngenda wa Captain Babu but before I do that oli mwogezi wa kibiina kya NRM Mwamulindwa Honorable Kadaga ekisooka bweyabadde nti nali humiliated nnyo mu ngeri gye banze gye nava ku bwa speaker wa parliament ng'ekibiina do you still value role n'emirimu gya Honorable Kadaga gyakoledde kino ne contribution gyakoledde so much nobody so why would you humiliate her nobody nga bwe twalabye eddoboozi lye waliwulidde ayogera nga n'okukankana likankana alaga nga ali so much heart tomala na budde bwo bungi omuntu yenna ne musanga ng'avumirira Right Honorable Kadaga manya alina ekikyamu kubanga Right Honorable Kadaga has made a contribution mukama waffe era kati yali mu ntebe ne waliwo ekintu kimu ekitawandiikibwa lumu abantu kye baali balowoozaako nti Central Executive Committee bwe yatuulanga sec omanyi tulina emitwe ebisatu abantu babi confusinga the 3 C's there is a committee, a council and a conference now Central Executive Committee eno bwe yatuulanga nga waliwo ebintu ebyetaaga okuyisibwa ogenda kuteeka mu nkola abantu bafunamu endowooza y'amangu nti bw'obeera ne sipiika nga yatudde wali nti kikwanguyira obbiisa ddala ng'abadde mukyala ekifo ekyo batandikamu waliwo abalonda mu kiseera ekyo nga balonda nga tujja kwanguyirwa ekintu kiri era bakyaliwo abakyakiyina mu birowoozo naye nze sikkaanya n'ekyo nze ndowooza nti mu budde buno 27 bamembers ba NRM okuva mu ggwanga lyonna kabagende bakuba akalulu basalewo omukulembeze waabwe Babu sebo tukwaniriza oli otya ndi bulungi obudde obulaba nga bunnyogoga nnyo oli mulamu akadde obudde bunnyogovu kyobudde oyambala tweed but it's okay but as a senior leader gwomu ku ba senior leaders mu ggwanga lino your fellow senior leader omukyala Rebecca agamba ekibiina tekitunuulidde seniority tekitunulidde loyalty tekitunulidde banga lyakoze mu kifo ekyo alowooza maybe yandibadde considered differently mwami Kongo wandeese wano kwogera ku mpisa z'abantu embi lwaki ompita ku televisioni y'ensi yono njogere ku mpisa z'abantu njogere mpa issue gobula sirabawo issue ompuuza empisa z'abantu ebintu bagenda nga boogera mawulire nammwe ne musanyuka nnyo ne mubiteeka ku televisioni nga bawemula boogera ebintu ebitaliimu saagala mpisa mbi nze nga babu kamaliriza kino bino byoyogera kati mpisa oli byayogedde n'agenda ng'ayogera n'agenda ng'asamuka n'ebigambo ezo mpisa mbi yes mu kibiina mu bantu mu kibiina teri asinga munne tubateekamu ekitiibwa naye toba tonsinze twenkana era bano aboogera bonna banswazizza lwaki tuli wano tudisikasinga empisa z'abantu really kaka twogere issues ekibiina kyeki abantu gwe noona nange wano tusaba nti banneka tuli wamu tukolewo ekibiina kyaffe owulidde ekibiina nga tukikola nga buli muntu ateekamu munne ekitiibwa nga nti gundi gojja okubeera chairman nze jja kubeera ono yajja okubeera vice tekitegeeza nti bwe musinga buli muntu kitegeeza tubataddemu ekitiibwa okumanaginga ekibiina kyaffe tuli ffenna ssebo kakati bino byonna byoyogera ovudde ku mulamwa ovuga nti zino empisa zaffe wezituuse zivuddewa olina n'ebintu byoleesaawo seniority simanyi biki ani seniority waani ffenna tuli bammemba ba kibiina bw'oba oyagala gye twatandikira tuyinza n'okukubuulira bw'oba oyagala tujja empisa z'abo abantu nabo si bamalayika bandi bawaanawaana muwaanawaana biki empisa ebintu ebyo bwogera mu mawulire n'okwewaanawaana mpisa mbi. I want to make this point very clear. Era njagala okugamba ssentebe wa paati yaffe nti ebintu abikutte bubi abakkiriza okutujoogajoga bajoogajoogani eno Uganda yaffe ffenna ekibiina basalawo nti balina endowooza ebafaanana bazze mu kibiina balonza abakulembeze gwe bakuwadde omukisa naawe ne bakuwa ekifo ate kanzijawo kino tewali kibiina mu constitution yaffe kiri ring fenced tekiriiyo teri kifo teri
teri bano bwe bagamba ring fence mulimu abantu ba members abandyagadde abantu abamu babeere ring fence tekiriyo nono vice chairman first national vice chairman wabadde abamwesimbyeko bavuddemu buvi. Let's make this point clear. Bavuddemu oba whatever it is naye bavuddemu n'omukulu mwennyini waliwo abaali baagala okwesimbawo ne basalawo kakati nno mbadde njagala okusooka bw'oba oyagala buli muntu tumwanike wano empisa ze tuyinza ozijjayo bonna si bamalayika nange siri ekyo mulekere awo okuwaanawaana abantu mu Uganda wano ebibiina mu byonoona nga muwaanawaana bwe muwadde obukulu oyo mukulu kiki ekyo tubateeka nedda nkanziremu kino ekibiina tulina abakulu baffe tubalonda tubateekamu ekitiibwa naye si bamalayika ate si bakatonda mpulira mukulu gundi mukulu wange ye mukulembeze waffe mukama wange mukama waani wano nze mukama wange katonda bano baganda baffe tubawadde obukulu be bakulembera lwaki nti ssentebe w'omwami Museveni ensonga zikutte bubi ebyokuleetaleeta ebyo oba asobola okudisipulininga amagye lweta disipulininga bantu bano he is a commander in chief. The army is one of the most disciplined. How can a party become so undisciplined? Enough is enough. Buli muntu avaayo n'ayogera by'ayagala okwogera. Who is not senior? Naffe twogere engeri gye batuyisizaamu tudde wano twandika okwererejja. Nga bwe kibadde mabega kaabo. Twandika okwererejja. naye bakuyisa bubi kapiteni nayogerako naye mabegaawo era nga naye yali yemulugunya ku kalulu katambula. Nze I make my point very clear. The president in the constitution of NRM there is a disciplinary committee. Exactly. Even in the election there is a disciplinary committee. There is nobody who is above the other one. We are all members. Tuli ba member ba kibiina. Era mu kuvuganya tebagamba nti ono senior ono junior. Bw'oba osazeewo oyagala kwesimbawo weesimbawo nga member waki w'ekibiina. Kakati ebyo mugamba simanyi ono ali senior. Nkugamba gye natandikira olyoke otegere who is more senior than the other. Tebituyamba. Twatwa ekibiina kyaffe tukitaddewo buli muntu alina ekibiina kye ba members bonna benkanankana naye mubone tulondamu abajja okutambuza ekibiina nga tubalonda as per constitution. Ensonga zino maali zikutte mutya ng'ekibiina. How different? Kubanga bwe babanga okusooka mu SEC waliwo kye bayita collective decision. Bwe tumala okuteesa ne bwe mba nze sikkiriziganyiza nabo bwe nfuluma sibyogera ebibadde mu SEC. Ne mu kabineti gyekiri. Kaakati waliwo ebintu eby'omu kisenge, waliwo eby'omu sitting room, waliwo eby'omu lujjudde. Gwe kwewaanawaana nti gwe oli most senior owaani. Saagala tuteese empisa z'abantu wano, njagala onsonyiwe mwami Kkungu, naye engeri gye baabikuttemu teyabadde ennungi n'ebyogerwa si birungi. Nja kudda kapiteni. Nkamalirize byonoona one omuntu mwennyini bibyonoona abyogedde ne banne byonoona ekibiina byonoona omukulembeze w'ekibiina byonoona n'eggwanga lyaffe era bali wali ba spectators abatali bawano batusekerera. Okay, but captain njagala weteeke mu bigere bya ssentebe w'ekibiina president Museveni. Yes. Ensonga zino yali zikutta atya singa wabadde yegwe walikoze eki? Nze nandenga nti mwembi muveemu abalala beesimbewo. Mwembi muveemu bye mukola si birungi, sente ze mukozesa ye mwazijjawa. Oyagala ngende mu ebyo byonna. Indiscipline eyitiridde mu bibiina byaffe, indiscipline eyitidde mu ggwanga lino. We need discipline. Onoonsonyiwa
naye bwe mba mwagala ensi eno eterere mutandikire ku ffe bennyini nze ntandikire ku nze nina disipulini byenjogera birungi biyamba eggwanga biyamba ekibiina ba superman ba angels byonna superman by'abaana bato bano ne babuuka ne bagenda tebiriiyo. Okay, good. Those are imaginations. Honorable Munyagwa, Captain Jakuda. Honorable Munyagwa, ndoze ensonga eno wakigoberedde bulungi. Ku side emu mukyala Kadaga ng'akugamba nti obwasiniya bwange obugonvera ekibiina n'ebirala. Side eri Honorable Among gwaga nti wadde maze emyaka 3 ne contribution yange erabikako bwe nkubuulira abaka ba parliament bennyingiza mu kibiina okuva mu opposition n'ebirala tosobola bikwata n'obikasuka wansi wa carpet. Bino gwobitunulira otya? You see, abatulaba mbalamusiza. Muganda wange kungassaze Makoona ekizibu kyonna we kiva ku President Museveni n'enkwata gye baakwatamu eggwanga lino. President Museveni ne NRM baalemera ddala okuzimba institutions n'ekibiina kyabwe nga mukitadde. Eggwanga ne balifuula ng'omunyago. Omunyago ekintu nga mukoze looting. Ne munyaga ekintu ne mugamba nze nasinga okugira. Nze namenya oluggi. Nze nakola ebyowulira y'emboozi eyo. Nze neetikka. Nze nakola ki? Nze natanyinigwo y'emboozi y'NRM. To the extent that njagala speech ya Right Honorable Kadaga ogitemeeteme mu bitundutundu. Ayina we yayogeredde, you remember how I was humiliated nga nzigibwa mu speaker. Kwegamba yali afunye that feeling nti owa speaker nange kyenafuna ku munyago. Meaning okubumujjako it was a humiliation. Huwa kyakulabirako. Kati nga n'agamba ayina we yagambidde we should avoid politics of expedience. Nga addressing a chairman wa NRM. Kyemanyi nti oba expedience yadde ategeeza expedience ye muntu okukola ekintu olwa comfort gwe kyoyagala ng'oyagala comfort ng'omuntu naye nga kyokola si ekituufu. Meaning NRM President Museveni yadde amutaddeko speaker Aminita Among awangula ekifo ekyo simanyi olw'okuba alina kyakyagalamu naye nga kyakola si ekituufu. N'agenda mu maaso nkulaga bwe balaba Uganda. N'agamba ate bino bye munkola temulowooza nti mubikola nze mubikola bantu ba mu kitundu kyange. Region yeyo mulimu kugikolako ebijja kunyiiga. Engeri gye balaba Bannayuganda. N'atuuka n'agamba lwaki nga mwakikolako Haji Kigongo obandi lwaki nange temukinkolako ne mulagira ne seesimbibwako. Kakati byonna bikulaga those are symptoms. Kiriya symptoms zikulaga nti tewali institution yitibwa NRM. Kane President Museveni najja n'ayanukula. N'asooka yanukula n'agamba oyogedde bubi nnyo teri akulika akulwanyisa. Kyokubiri kyenkutegeeza okozera bubi okuteekamu abantu bange ab'e Busoga koze bubi. Soga eyo nze na revengingira na Diope bamusiba nze navayo nekuba abamusiba bonna. Obiraba bintu byakwewaana tewali nakwana nasubidde president okuva yannyonnyole. Actually Kadaga Right Honorable Kadaga yagambye we should stop gerrymandering policies na party policies and whatever. Nasubidde president okuvaayo lecturing Right Honorable Kadaga. You seek information? Yes. Honorable Kadaga bwe yayogeredde ekyo ng'akugamba nti bwe baba bajjuza expression of interest forms waliwo we bakubuuliza nti okoledde ekibiina emabega okoledde ki ekibiina kana ng'abuuza nti amateeka gakyusa eggulo omuntu eyazze atannaba kuweza myaka 3 mu kibiina kati ekibuuzo yakizeemu atya. Anti president yakugambye zanadde njagala ba lecturing Right Honorable Kadaga president ajja mu lecturing amateeka gafuga NRM gambe kusinziira mu tteeka lino naye president yamulaze nga bwe yakuba abaasiba na Diope n'amugamba kati ono gwe weesimbye naye yali tamanyi ggula ngoye zirabika bulungi tusala yategera amaduuka bagula engoye ndowooza ezakala ya yero nemuleeta nemusembeza so nava mu ya bbulu nemuleeta kakati you see president yabadde agezaako okulaga Kadaga nti nze ndi mulwanyi omanyi president
bw'aba choosing ebigambo omugendereranga ebintu bya bw'aba yogeranga omulala mukakkamu aba serious nnyo kye namuyigako kubanga buli lwayogera nti mukakkamu namula nti nasooka mulabira bino ebya covid biki buli lwayogera olaba alinga asiriikirira aba kyayogera akitegeeza but nze njaga kutegeeza kungu tewali kibiina kye bayita NRM kiyinza kubeerawo nga President Museveni avudde mu buyinza. It's not an institution with a going concern. Neera bano bamulindwa batukwate bulungi. Bobeera nange you see gwe nkulaba onyomerera mukulu mulindwa naye kubuulira here I'm serious nti mukulu mulindwa mukyali bato mu myaka mutukwate bulungi ne rasta nani mutukwate bulungi bani bakwate bulungi abolusaniya yes fa bali mutukwate bulungi because listen fe tuyinza oba okufalinga parachute political parachute yeah, muzei babu nkubuulira but tewagenda kubaawo n'omuyinza okuseka but tebagenda kubaawo kibiina mukulukungu kiyitibwa NRM after Museveni yoba yagala muzeyiba bwakimanyi ddayo ku UPC UPC bagiwaana wano ne bagiwaana naye gavumenti y'obote bwe yagwa tewasigala kibayita lwaki ensonga za Kadaga tebaziwuliriza why went her reasons given attention kubanga yazogedde mu lwatu ensi yonna no Kadaga ali mu departure lounge lwakuba yitanamanya nera nali mayita manyi nawudde jo agamba was humiliated wali ndaki Kadaga basooka ne bamujja kuwa speaker it was a purge yalowooza she could be rewarded olwa age limit move yali it was a heroic move y'okukyenyigiramu ng'omuntu naye wa speaker ne bumumibwa ate tebaakoma okwo ne bakwata ne bamuwa deputy prime minister amyuke ali state minister right honorable Nabanja yali state minister ne bamuelevatinga to a prime minister ne mugate gwe myuka oyo it was a humiliation so ali mu departure lounge the earlier nkubuulira singa akozesa obwangu buno akadde kalina n'ategereza emigugu gye obuteerabira bintu bimu kijja muyamba because further humiliation ejja hand luggage bikina biteekateeka okukolaba nga agenda bulungi because humiliation esingakaawo ejja President Museveni okuvaayo ayanukula ekigambo ku kigambo Honorable Kadaga byayogedde eyo sayini yadde ennungi kuba manyi President Museveni kati ali mu departure lounge ekyalina okukimanya ayige okubeera ne reality abenga ffe bamunyagwa ayige okubeera nga tolina escort ayige okubeera nga tolina driver ebyo nabyesomese naye ali mu departure lounge. Thank you. Honorable Joyce, tukwaniriza simanyi bigenda mu maaso mu NRM gwe obitunulira otya mukyala Kadaga yalabudde n'agamba embeera bwe nasigalanga bweri nze kye nasomye mu bugambo byalinga akugamba nti Busoga gyalina amaanyi amangi ennyo yaliyita NRM yaganya gy'engalo nate. First of all, Adam, nsonyiwanga muna ego okujja ekikeerezi ssentebe w'ekyalo kyange mu Mbaliga Tamu division yafiiriddwa mukadde we so gye nsoose ne ndyoka njija bwe tudda ku nsonga za NRM byentera okugamba ku NRM tebikyuka era bwe tudda wano biba bye bimu nakugamba nti linda seek nagamba last week nti linda ebigenda okuva mu seeko ojja kubiwulira kyokka nzikiriza nsooke nsanyukireko banjozeyoze abakazi oba abakyala abeetaba mu byobufuzi kubanga gwe nange tuli mulimu guno gw'amawulire ne mulindwa mwali omanyi nti ensonga yonna kasita ya attracting attention kitegeeza nti abagirimu balimu omuzinzi ebiseera bino bye twogereramu ewiiki nga 3 kati abakyala mu bibiina n'ebyenjawulo olaba nga bali ku mwanjo nnyo despite the fact that nti waliwo friction wakati w'abakyala abo kikulaga nti waliwo omuzinzi abakyala gwe bataddewo mu byobufuzi ensonga ya SEC mu NRM nakugamba first of all nti NRM tulina okugyogerako nnyo kubanga bwe bali muyinza okumala emyaka ameka 4 ebigenda mu maaso mu kibiina kyabwe bikosa bannayuganda bonna kubanga be bali mu buyinza we twogerera ensonga y'abakyala bombi ababiri gye nsanze nga mutandiseeko Right Honorable Kadaga ne Right Honorable Anita Among
ogambye nti yagambye nabadde mbiraba community yange kigenda kujja affectinga nnyo. First of all, waliwo abantu abalala abali mu seeka. Buli omu bw'anaagamba community ye ssentebe wa bw'anaakola atya kubanga waliwo n'abalaba members abaseeka. Ekyo tosobola kukikozesa. Nze ndowooza nti Right Honorable Kadaga yakozesezza speech yonna yabaddemu blackmail. Yes. Yabaddemu blackmail. Nkakasa nti mukyala mugezi, nkakasa nti alina experience, nkakasa nti alina byakoze, nkakasa nti ebusoge ekitundu alina byakikoledde. However, speech gye yakoze yabaddemu blackmail. Singa okola bwoti kintu ekigenda ku affectinga n'olwekyo tewandikikoze kati nga bw'okola gundi lwaki nze si bwonkolera kaakati ekintu kino ono ali junior yakajja nze mbaddewo natandika mu kinaana nga LC1 chairperson. Eyo yonna blackmail. Naye ate omuntu gwe yabadde akolerako blackmail muntu muzibu nnyo tebamukolako blackmail. Kyeki mu Luganda? Siganziro? Si nziro naye okugezaako okukanga ng'okozesa bukodyo naye ng'omuntu omukanga oganga omuga nti singa tokola ganga oleetera omuntu okugamba nti onfudde bwe siikole kino. Naye Mwami Museveni si muntu mwangu nnyo gw'oyinza ku blackmailinga kyovola nti yamuzzeemu kwe kumujjukiza ebyo byonna mu response yabadde amugamba nti ebusoga gy'oyogera abantu bange oyagala bataataaganya nze gw'olaba bakabaka enzi nasooka kukola nabali ng'akulaga nti please siggwe bali in fact ng'akulaga siggwe nze nempulira Right Honorable ng'agamba nti foomu eyo gye bakuwa ojjuzaamu biki byokoledde ekibiina mu myaka 10 gwe waakajja. Let me tell you, oli ne bwakugamba bugambi biki byokoledde NBS mu myaka 10 naawe olina ebyokuddamu despite the fact that tobaddewo myaka 10 naye ebbanga lyobaddewo oligatta kugiri 10 gwe nonnyonnyola byokoze eki. Toyinza kugamba muntu nti gwe biki byokoze mu myaka 10 ng'okyesigamiza ku kuba nti ono yaakajja kubanga yes ne boga nti yaakajja nga myaka giri 3 egyo emyaka 3 bw'ogigatta n'7 okay bw'aba teyaliiwo ku giri ajja kwogera ebiri mu gino ye gyakoze eki gyabaddewo naye era kikwasaamu ennaku because bottom line bonna beebamu. Right Honorable Anita Among, Right Honorable Rebecca Kadaga bombi ba NRM, bombi ebikolwa byabwe biyamba Mwami Museveni n'akakundike, bombi ebikolwa byabwe tebigasa bannayuganda as a public naye mukama waabwe era kyova olaba nti bo mu kwogera kwabwe amaanyi gaabwe gonna gabalimu ssentebe waabwe. Naye Adamu nzikiriza na kino nkikugambe abasajja abali mu NRM the men bamastarinze art ey'okukola ne mukama waabwe. Abakyala tebannaba ku masteringa art yakukola na mukama waabwe. Kyova olaba singa ojjukira nnyo endoliito friction y'amaanyi nga eri wakati w'abakulembeze babiri nga ba NRM osinga kujjukira bakyala most of the time abaami bamutegeera oli kati mu kumutegeera bamanyi how to trade carefully, bamanyi biki byasobola okukola, bamanyi na ssaawa mmeka wasobola okuyiira. So Honorable Munyago abadde agamba nti Right Honorable Kadaga ali mu departure lounge. Bw'obanga weetegerezza mu butuufu kyekyo kyennyini ayinza okuba ali hurt akoseddwa ate kya buntu okukosebwa naye kikuyambako nnyo bw'okkiriza nogaa nti mbutuufu reality yeeno naddala ng'olina byokozeeko. Lwaki abadde kizibu in your view, Honorable Joyce? Ababiri bano bombiriri, first of all President nti yaba wadde omukisa bateeseganye omu alekere munne ekifo kino then omulala alese
alondebwenga special presidential nominee rather nominee ku SEC era president n'atugamba nti bino byombi oba kino bakiganye ne beerema omukyala Kadaga bwe yaddayo ayogeraga nti nze kusinza ku bbanga lyemmaze oli abandekera yagende ku kiri kati oli naye bwana akuga nti gwe obondekera gwe ogende ku kiri kubanga the thing is si kino ekigo maigo kiri mu Luganda ego oba okwemanya oba okwematira okwematira okwo nti gwe oliwo nze nsaanidde they have got an ego both of nze them nsaanidde naye the thing is this ekyo kyoyogerako nti ssentebe waabwe yabagambye bateese omwalekere munne mulaba mwetera tuli mu byabufuzi ebyobufuzi ebirimu competition ebirimu okwesimbawo ebirimu okuvuganya kati bwe biba nga birimu okuvuganya enteeseganya zibaawo by the way ne mukkaanya nti ono kanveemu ono kasigale bwe ziba ziganye akalu kajja kubaawula okiwulira bwe ziba ziganye akalu kajja kukola ki kajja kubaawula ate ssentebe waabwe ne solution agiina ekyokuddibwamu akimanyi ne kyayagala akimanyi era kyayagala kyekigenda okuprevailinga nze nakugamba mu NRM tewali ayina kusalawo kulala kwonna okujjako ye mwami Museveni nze nkubuulira bwe twali tulonda basipiika yabeerawo yategeera kimu buyinza era abukozesa atya kyovola ne wabeera abaadressinga agezaako nnyo okukulaga nti gundi nedda si ggwe nze buli n'abalala bonna babeeraawo nga bakimanyi nti owulidde omusajja bwamuzzeemu omusajja ekintu kikye ye buli kimu yalina obuyinza yalina amaanyi yalina emmundu yalina essente yasalawo era njagala kukakasa nti gwayagala mu kifo ekyo yagenda okufuuka katugyewo ensimbi zino ku NBS Eagle kwokyali nange Adam Kungu tukomawo tujja kubuuza implications wider implications za decision